Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe ku lutimbe lwa 3ABN tukwaniriza olunaku olwaleero mu program Julira Mukama. Nze Dembe Herbert omwanjuzi wa programu eno, era tukimanyi bangi nnyo abayise mu kusomoozebwa okungi ennyo, abafiiriddwako abantu baabwe, bangi abasomoozebwa mu ngeri ze tutasobola na kunnyonnyola wano, naye nga tukkiriza nti no Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe mujja kuzivuunuka. Era okusaba kwaffe Mukama Katonda wonna w'oli awo akukwateko n'omukono gwe ogw'amaanyi akusobozese okuwangula mu mbeera yonna esomooza obulamu bwo. Tuzze n'emboozi nate olunaku olwaleero ey'okujulira Mukama, era nga mu studios ndimu ne mukwano gwange Edgar Mulungi. Tusanyusa okulaba ssebo. Tusanyusa okusanga mpulugendo. Lamusa kubatulaba. Batuliza tuli basanyu nnyo okubeera nga tufunye akakisa akafaanana bwe kati okubeera nga tujulira Mukama. Tusaba naawe weeyo omutima okubeera nga tambula naffe mu programu eno. Amina. Mukama akuwa omukisa. Ssebo mwami mulungi. Ssebo mpulugendo. Tuweereyo okusaba eri Mukama tulyoke tutambuze programu eno. Kale tusabe katwebaze nanyini ggulu n'ensi kitaffe tuze maaso go kiseera kino tukwebaza kiseera kyotuwadde okubeera nga twogera ku linnya lye ate nga tujjula ebyo tukoledde. So obeera wamu naffe mu programu eno tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. N'olw'ensonga eyatulaba ku ludda olwo tugenda kuwummulamu nate akaseera katono nnyo n'oluvannyuma tulyoke tutandike programu eno mu bujjuvu. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi, okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro eby'okununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka, Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe, era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava? Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa bantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tulimba kukwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa, era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Wetaaga ow'omukwano akuyamba
nkuleetedde program yimba nange egenda okulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday program eno yimba nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi, nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. 3ABN tukwaniriza mu program Julira Mukama. Era twatudde dda n'omwami mulungi okubeera nga tufuna emboozi obulamu bwe engeri gy'atambuddemu ne Mukama okutuusa kaakano. Tukwaniriza ssebo. Yes. Abiina. Kakati kiki ekikusitudde okugamba nti kangende mu studio za 3ABN? Mukulu ddembe bingi Katonda byampisizaamu era byankoledde kuva mu buto n'okutuuka kati wendi mu kumuweereza engeri gyampisa okumuweereza. So lowooza nti n'oli awuliriza ali ewabweru yandifuna amaanyi okubeera nga okulaba we balemereddwa era Katonda engeri gy'abatambuzizza basobola okubeera nga nabo bafuna amaanyi okubeera nga bajulira Katonda wabibi byatukoledde. Amiina. Ekitegeeza naawe ali ku ludda olwo olunaku lw'olujja obujulizi bwo bwe bujja okubeera nga bwanjulirwa ku programu eno eri ensi bangi basobole okudda eri Mukama Katonda. Awo wenyini we tuba tutandikira. Otandika ddi okusalawo okugamba nti nno kanzire eri Yesu Kristo? Wazaalibwa mu kkanisa? Obulamu bwo bujja butya okukyuka okubeera wano w'oli? Nali muto nga famire yaffe eri ya Anglican ne kati abamu bakyali ba Anglican. Aba Protestant? Protestant. Protestant. Kati nga nkyali muto mu biseera ebyo baali nga batera otutwala okubeera nga batubatiza waka taata wange gyazaalibwa nga mu myaka nga 6-7 n'abatizibwa nga mu Protestant. Nga nkyatandika essomero nga ndi mu P1 P2 around that time. Myaka nga 6-7. So kati nga maze okubatizibwa nga family yonna katugeze eri katugambe ba Anglican newajja obubaka obwogera ku sabiti ng'olunaku olw'okusinzizaako nga maama n'abuulira era yabuulira okuva ku baganda be ne basooka obuulira. Maama ye n'asalawo okubeera nga atandika okusinza ku lunaku olwa Saturday. Nga nkyali era bino babimbulira nga nkuzeeko nti kyajjaibwe kitye nali mutaawo nga ntegeera bitonotono. Ekitegeeza nnyoko ye yasooka okukyuka n'akkiriza nti olunaku olw'omusanvu olw'okusinza lwe olwa sabbiiti lwa mukaaga era n'afuuka mu Seventh Day. Era ekyo tekyaleeta mirembe mu maka nga bw'omanyi taata waffe yali nga ebyo tanababikiriza waliwo okusikangana omugwa kungi from that time. Naye yamala n'akkiriza? Tanaba akyali era nekatakyali. Era ng'oba omanyi bamaama babeera ne influence nyingi ku baana naye twesanga abaana abasinga nga tugenda mu kkanisa kuva mu buto nga newankubadde ekkanisa yali nga ekyaliko wala olumu yalifa abato nga tusigala waka nga tetubimanyi nako tetubifaako naye nga yatambula n'agenda kilomita nga 6 n'agenda kusinza. Olugendo lwa kilometers 6 ng'atambula ng'agenda kusinza. Nga yakategera kakati gwe dirwa ogamba nti nno kati nange mpulira nywedde. Agenda ku ssomero still nga maze ne
primary 7 nga ndi mu secondary somero ya Anglican ndemva Hoima mutufu nzalibwa Hoima district ya Hoima mu Banyoro then somero nali ndi mu lyali Duhaga secondary school Duhaga jifanyi eyo mange nange je yasomera so kati nga ndi eyo nali ntandise okusoma nga nsobola okwesomera nzeka nga na Bible ibira nga nsoma then nawabaawo kubuulira okwaliko kumpi n'eri essomero newankubadde nga nagendanga mu kanisa mutuufu nali nga sina kyentegedde kiri awo ekyamaanyi so kati ku point eyo nga ndi mu sini yange eyokusatu nga maze okusoma nga ntegeera newabaawo chance y'okubeera nga nyongera okuyigirizibwa batugeze nali nga afaanana nga nange bampita buyise okujja mu kanisa ndinga va wabwere nga tabaddemu so newabeera okukungaana olw'enjiri nange nga maze okwetegera nzeka nga newadde okubeera nga ngobera Yesu kati nensiringa okusalawo okwo okuyita mu kuwulira okuyita kuli okwokubatiza neki nensalawo okubeera nga ntandika obulamu bupya ne Yesu okuyita mu lukungaana olwo olw'enjiri kati olwo lukungaana lwabasanga ku ssomero lwali kumpi n'essomero lwali kumpi kakati n'owuliriza okutune kweyongera okuwulira kituufu paka bwe wagamba nti eri essomero si lya church Seventh Adventist nedda kati olukungaana lwajja okumpi n'essomero ndimanya essomero ly'Edduhaga kituufu naye nga nange nga nejja ku ssomero ekyo ekikubo eky'Edduhaga si kyekigendera ddala paka Kalongo n'osalira Kalongo n'ogenda paka kati twali awo ku roundabout y'Edduhaga around there olukungaana we lwali nga tuvaayo bwe tuti nga tujja nga tuyiga naye mazima gali nti n'okutuuka ku ekyo nali nga ntuuse nga ndaba maama kyeyasala okubeera nga agoberera n'okubadde naye nga sinaba kitegeera nali nsomye kuva mu Bible nga ntegedde kati kyekino kyenokola ki okubeera nga ngoberera mu kiseera ekyo nange ekyambeera kyangu ekiri awo bakuba essomero nali nga ndimu lyali lya church nga tukola bibuuzo ku sabbiiti nga tebalina kye bamanyiko ekikyogera ku sabbiiti so nga maze okusalawo tekyali kyangu of course ekyawandikibwa kitugamba nti Yesu Kristo kenyini yatugamba ye kenyini yayigganyizibwa kitegeeza n'abagoberezi we nabo bajja kukola ki oyigganyizibwa kale bw'obanga toyigganyiziddwa actually bwabeerawo okubuusabuusa oba ddala kituufu okkiriza okuva ku ntobo y'omutima gwo ennyo naddala nnyo kati kyajja bwe kiti kankulage twali nga tukola ebibuuzo nga bya weekend bali nga babiyita weekend test nga zicontributinga 25% abasinga babimanya basomera emyaka eyo 25% ku final exam bikolebwa ku Saturday ne Sunday awo ntandise obulamu bwange nga newereddeyo ddala nga sikyayagala okubeera nga nzira mu mabega ebitaliimu nga newaddeyo nga nina okukola Bible kyengamba so kati bwe nali nsazeewo nengamba tisobola kubeera mu ssomero kunaku olwa Sabbiiti nga conscience yange ngamba tolina kubeera wano olina ogenda kusinza kati nali nga budde bukyanga nfuluma nebw'osaba olukusa okukkiriza si kyangu okukkiriza ogamba nti ogende osinze ku lunaku ate abamu kwe basomera kubanga ebibiina ebisinga obunyina ddala ebya secondary ku lunaku olwa Sabbiiti ate baba basoma kituufu naddala nnyo kati bwebeera mu sub-candidate and candidate classes bwe kati kibeera hard bagamba ebibuuzo nga babiteeka nnyo ku Sabbiiti olina ogenda okole ki osome okole practicals oba okole ebibuuzo kati nze nentandika okubeera nga nfuluma nga tebanzikiriza because na conscience yange nga sina I can't stay there okudifyinga naye nga kulwokoloberani the patterns of this world exactly but be ye transformed by the renewing of your mind exactly kutuuka ku point eno nali nga nkulembera class yange nyali nga ndimu nga nzamusajja mugezi nnyo Mukama yeebazibwe so kati banali nga nkulembera class bategeera nti ntandise okubeera nga waliwo byemisinga in fact nali ne ku basari kiseera ekyo so kati waliwo byemisinga sikola practicals ezimu oba si genda mu class basomesa ne batya naddala nnyo taata wange yatya nnyo lwakuba yali amanyi kijja kwetagisa okusasula ki ensimbi singa nzirire mabega noba tutudde bibuuzo omulabi waffe ku ludda olwo kino kyeyoleka lunye nti omuntu okusalawo okusinza ku lunaku Mukama waffe lwe yatugamba olwa Sabbiiti kijja n'okusomoozebwa kungi nnyo era okusomoozebwa okwo kusuubirwa kubanga Yesu Kristo yatugamba ye kennyini yayigganyizibwa naffe tujja kuyigganyizibwa simanyi oba okirowoozaako ki
naye nga tukyagenda maaso n'emboozi eno muganda wange okusomoozebwa okwo kakati otuuse mu bibuuzo dadi agamba nti toyagala dadi akole ki addemu kusasula school fees eza ttaamu ejja okinyweza otya kubanga gy'okoma okuwulira ekigambo ate gy'okoma okuggumira n'ogamba nti nno oba kijja kijje era nekindese wano kyekyo Katonda kye yankolera kye nali nga nze sisobola so kati ebibuuzo nga ebisinga sibikola kyatuuka ekiseera nga taata n'agamba obanga olonzewo bwotyo kati ojja beera mwana wange siriredde okubeera nga nkola ki in fact yagamba you're foolish okay n'emikwano gyange basomesa abaali nga banjagala ne batuuka ogamba nti olabika erina ekikyamu ku bwongo. Kambuze mu ssomero eryo yeggwe wekka omu advent eyaliyo baaliyo naye nga bw'omanyi abalala bagamba kati tunaakola tutya nga batya ekituufu kwegamba gwe yakiikirira Misa Shedraka n'Abedunego okubawa ekyokulabirako nti kino kisoboka. Kyatuuka ekiseera nga Katonda yennyini ebintu abyekwatiramu olumu natuukanga ne bangamba masannyalaze tegabaddewo ebibuuzo tebakoze ki tebabiraani amiina nobegattako ne mubikola mu time yes nga Katonda alabye nti oba kino kyandikosa nnyo muweereza wange omanyi yagamba nti nno nti Mukama Katonda asobola okulokola ekyalo kyonna ku lw'omuntu omu bw'ati. Mutuufu era abalala tutuuka ne kaakano banga bensika ne bangamba nafuuka omusebezi omwadive because wali nga otuleka mu ssomero ng'ogenda kusinza baatuuka ne babitegeera luvannyuma na mukwano gwange obayita Balton agamba najjukiranga engeri gye wagendanga mu kkanisa kati nange njagala otandika okukola ki ng'avuddeyo simanyi Katonda yali anteekateeka okubulira enjiri kwenkola kati mu kiseera ekyo kyennyini. So kati twatuuka nga ebibuuzo ebisinga ebirala sibikoze biranga mbikoze naye kye neebaza Katonda newankubadde tebankyawa newankubadde nasigala mu mbeera efaanana bwetyo saava ku kifo ekyali kisooka okuva namala senior form mu ssomero eryo ate nga nenkomekereza nga nsigadde mu bubuuzo byalindebwe nga nze asoose mu ssomero ki eryo era n'essomero lyonna gwe walisinga kituufu era simanyi kyali kityo era nga bwe kyali ne Daniel mu Daniel essula esooka olunyiri olw'omunaana baagaana okweyonoona n'emmere ya kabaka ate ne bagenda mu ssomero ne babasomesa kugamba baali bagezaako babangula emyaka 3 mirambira ne Bayibuli yetugamba nti nno baavaayo nga bali 10 times wiser kwegamba nga bagezi okusinga bannaabwe emirundi 10 kale ekintu ekyo kyali kiyitirivu era ndowooza Mukama Katonda era mu buterevu ateeka okuba nga ye yakikola so kati yampa amaanyi okubeera nga ndi muvumu okuva mu kiseera ekyo n'okutuuka bye nali nga ngenda osanga maaso okusoma tekwakomaawo so Katonda nga nkulembera ne tutuuka mu senior 5 senior 6 awo nenzija e Kampala byennyini bye nasanga atulaba njagala otegeere nti bye tuyitamu Katonda abeera nga atuteekateeka ku ebyo bigenda okujjawa mu maaso eyo test gye nasanga mu that level gye nasanga still ne ku university ebibuuzo ebibeera nga babitadde nga Katonda yakikola era kye neetaaga okwebaza Mukama ku ebyo byampisizaamu n'okubeera nga mutegeera n'okutuuka ku kiseera lwampitira ddala okubeera nga muweereza fully ku university tebyali byangu ebibuuzo ebisinga byali nga bigwa ku sabiti naye Katonda yampisaamu still neemaliriza. Amina kankwatemu awo sebo atulaba ndowooza olaba emboozi etandise okumera emirandira. Mukama Katonda mwesigwa nnyo eri abatukuvu be tasobola Bayibuli yetugamba nti awanirira abatukuvu be era teri muntu asobola kuwangula mu maanyi ge ye ng'omuntu. Ndowooza kiri mu Samwiri ekisooka essula ne bayakubira olunyiriri olw'omwenda. Kale n'olwokutegeera okwo tugenda kukomawo n'emboozi eno oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo twongere okutegeera engeri omusajja ono Mukama Katonda gye yamunyweza engeri omusajja ono gy'afuuseemu omusajja enjassa biggu enkonge esobola okulumba enkambi y'omulabe n'anyakulayo bangi okubaleeta mu Bwakabaka. Katukomewo tovaawo. Omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi.
ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwe. Mukama akuwa omukisa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Eyakatweyungako tuli wakati mu program Julira Mukama, era ng'omugenyi waffe mu studio ye mwami Edgar atusoosotolera emboozi ye engeri Mukama Katonda gy'amuwaniriridde okuva eri gye yamujja okumukyusa okumuleeta mu Bwakabaka. Yemu ku mmundu emmenye Mukama Katonda z'akozesa okuleeta bangi okubajja mu kizikiza. Sebo mwami Edgar, otutambuza otutuusizza ku university. Kakati university ogenza okutuukayo nga eri gye mwatandikira mu senior 1 edduhaga, ate gye wafuna kwegamba okutendekebwa n'okunywezebwa ogenda okutuuka mu mbeera eno eri ku university ng'olabika ate nga yo osobola ogiyitamu. Sooka otuzzeeyo kawo otubulire university ogiyitamu otya? Nga nakatuuka ku university first semester nga bwe mbadde ngambye omuwuliriza kyekigeze kye nasooka okufuna first semester nga kibuuzo nga kigwa ku subject. Naye Katonda mulungi nga Bible etugamba nti ekitangaala ky'abatukuvu, the path of the just is like a shining light. Proverbs, exactly. Nali nsanze abantu kati abaagala nnyo okuweereza Mukama mu university first year first semester, ate nga baagala okuyiga, baagala okusoma, era be bamu ku banyamba mu mbeera efaanana bwetyo. Obeera ng'okyatuuka ku campus bakugamba wano byobadde okola tebikolawo, wano tokola kibuuzo retake onoogisasula biki, bakutiisa bwe batyo. Na mukwano gwange wemanyi yangambako ekigambo nti bw'obanga tosobola okuyimirira ekibuuzo kya sabbiti kati ate nga sandero bwe naatuuka nga baagala bulamu bwo olowooza onoosobola okuyimirira. Ebigambo byonna kati bwe mbetuuka nga njogera n'abantu bempa kanso saawa zino ndi mubuulizi wanjiri full time, sinkana abantu nga be bamu bayita mu mbeera gye nayitamu nange nga maze obbabulira nga bayize kugobera Mukama n'okugobera amateeka ge ne byonna bye bayize, naye baleeta ensonga y'emu bagamba kati nkole ntya. Olumu ngamba singa saayimirira nandifunye nandijewo amaanyi agagamba kola kino kyekituufu. How do you get that moral courage? You don't have it. So kati ku kampasi nga njiga n'emikwano gyange bano twali nga tusoma nnyo Bible naddala nnyo ebintu byetwogerako mu biseera ebyenkomerero kaakano bye byampa amaanyi ne ndaba nti tetulina budde obuli awo bungi, mbaseewereddeyo ddala eri Katonda mbawa kusuubwa ggulu. Kati ku kampasi ebibuuzo ebyo saabikola still the next semester era nembeera nga ngenda nga nkula. Waliwo bode ey'abasemese ku university abasinga tugimanyi Muzida, naye nga tugenda nga tusaba nga twongera okuyiga n'emikwano gyange abalala nenyongera okukula. Kati temwalimu baana balala mu Muzida abali mu Semugundi oba ku ddala lyerimu naawe liwaliko kwegamba ebibuuzo nga nabo tebasobola kubituula? Abo babeerawo naye nga still you find waliwo abo kibatawanya nnyo babeera nga basalawo ne bagamba kale kantuule. Actually nze ku lwange kyantwalirako olumu Katonda atugezesa kyantwalirako 2
2 years na graduatinga nga waisewe banga naye nga nenkomekereza nga nvudde mu university nga nfunye ne degree era nagamba Katonda ng'ofunye ne degree na graduatinga yes nagamba Katonda banga wande tawano kubeera nga nfuna degree jimpereze banga wande tawano kubeera nga mbulira enjiri n'abantu abalala ntiri kugwe kambulira enjiri nze kambulira enjiri naye Katonda mwesigwa nga maze okubeera nga nakoma still nempandika ebibuuzo bye nali nga sikoze nenkomekeza nga ntikidwa nenvayo Makere naye nga bangi ne classmates banga bali nga siba church members abakwatibwa ne bagamba okubeera nga osobola okuyimbira nga tokoze ekibuuzo naye nga oluvannyuma Katonda yazijjamu naye nga ekikuleetera okugamba nti no sijja kubituula newankubadde banna abalala of course basazeewo okubanga babituula of course kiteekwa okubanga it was a conviction oteekwa okubanga mu mutima Mukama Katonda yali akuteeseemu okulumiriza olabira ddala nti nokuba kusobya kwennyini kituufu nnyo kakati wenjagala awo ntuuse kubanga okimanyi nti nno bangi nnyo abafuna conviction eyo naye kati gwe conviction eyiyo ejja etya otandika otyo okuwulira nti nno oba kinina okunywerera ku kigambo kya Katonda kye kigamba one nga bwe nali nga njize naddala nnyo nti tetulina okubeera nga tuzanyira mu bintu bwe tuba nga tuwadde eri Katonda naddala nnyo okuwulira eddoboozi lya Katonda nga atugambye kola kino mu kiseera onali nga ntabuddwa Katonda nkole ki onali nga nfunira mikwano gyange gingamba in fact namukwano gwange katukola naye still naye ali mu ministry bamuyita Ivan Amina basinkana mu university basinkana mu university Makerere exactly era mukwano gwe fena tuli mu full time ministry Amina so kati olumu yali ngamba Edgar God first okay embeera gye tuyitamu oba oli awo gye tugenda okubeera nga tusinkana mu maaso naye conviction ekyasinga okubeera nga kinnumiriza nnyo nali manyi nali nga ngamba nayimirawo ntya nga neyita omuweereza wa Katonda naye nga ncompromisinga ku nsonga ezenkulu eziraga nti omuntu aweereza naddala nnyo mu Seventh of Advent kyalina okubeera nga akola ne bw'obeera omu bw'oti exactly ensi yonna neevunnama era mu klasi yange nali nzeka Amina Advent yalinga nankubadde class endala nze nalinga nzeka so I was kakati kakubuze class yonna gwe wekayibiridde exactly nabo balina bazadde baabwe era nabo babasasulira school fees ezizo ani yali asasula yali kitaawo atalizo zisasulawo nga zeemwe essanyu obaawo era nga tannapowa nga bwe nkugambye Katonda mwesigwa naye nga nali nsasula sente naye Katonda mwesigwa nalinga government yali ensasulira mu kiseera ekyo na joininga campus through government merit kituufu naye still nga nsasula esente ziri awo si nyingi naye still nga zirina okuva kitaawo wange kati ng'olwo taata azisasula yali azisasula because kati wenakola bulungi nga ku level 4 ne senior 6 nagamba ono kati kirikyo nayogera tekiriyo tekyakola kyova olabanga nti Katonda abadde mulungi mu biseera by'olabanga nti there is no hope awo wakwatira wotasuubira okubeera nga okola ki ng'oyita mu mbeera efaanana bw'etyo so nze okwagala okuweereza n'okuyimusa erinnya lya Katonda ekyankwata ogamba nti bino bibeera nga bino byansi bigenda kuggwako right yes njagala okubeera nga nina degree njagala okubeera nga amaliriza naye bibanga bigenda okunemesa okubeera nga ngoberera Katonda kabikole ki kabisigale naye Katonda mwesigwa byonna nabifuna byonna nabifuna era Katonda nga nteekateeka ku lw'obuweereza bwendiko kati mu kiseera kino okuyita mu university ye Makerere so mwebaza Katonda kwebyo nayitamu ebirala bingi n'abo baali bagamba nti onalabika alina ekizibu naye nga still bagamba Katonda yakuyita katutwaba Katonda yakola ki Katonda yakuyita kubanga Bayibuli yagambye nti bwe munaategeera amazima gano abafuula ab'eddembe era bwe tubanga obulamu bwaffe bwonna tubuwaddeyo eri Mukama atugambye nti no sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe bino byonna ebyensi bijja kwongerwako ssebo omulabi atulaba ku ludda olwo olaba muganda waffe wano mu studio omusajja eyanywerera ku Mukama kakibe ki oba etonnya oba tatuula bibuuzo oba bamugoba n'asigala ng'anyweredde ku Mukama naye nga makulu ki ago gogamba agali mu lunaku obunaku
agagamba nti no tosobola kukola bintu ebyo ate nga olaba nti abalala bonna babikola. Mukulu Demba abantu abasinga balowooza nti it's just a day bwe balowooza naye it's not just a day. Mulabi waffe it's about obedience. Kugonda ani gwonoogondera. Katonda bw'ayogera ekigambo asigala ng'ategeeza kyagamba. si bya lubalato. Sindi kati bw'onoobeera ng'onyigiriddwa kati osobola okompromisingamu katono n'okola ki? N'okola ebibyo. Kye nagambye okusooka nti okwagala okola ekyo Katonda ky'ayagala kwe kwampaliriza. Okwesa ekitiibwa Katonda kwe kwampaliriza. Tekikoma ku lunaku kiri olunaku lw'osala kubeera nga osinzizaawo Mukama lwe lulaga nti ani gw'ogondera. Ate kati baliwo bannaffe bano waliwo munnaffe atulaba nga toli mu adventi kye twagala okutegeera ku lunaku luno lw'ogamba nti nno kusinza Mukama Katonda era nga bw'akyogera aba akikkaatiriza okijjawa. Nkijjawa. Bayibuli egamba nti mu Kuva, right? 20 nti 8 mpaka 11 nti emirimu gyo ogiteeka wabbali ku lunaku olwo. Eyo kati omuyizi mbutuufu ddala ekikutwala mu mirimu gyo, what is occupying you? Ye emirimu y'essomero kyekyo. Dereva abeera avuga motoka ze, udanyiri dduuka abeera kole. Yes. Nawe student omulimu gwo by'osoma. So ebiseera bwe bituuka teeka wabbali your daily activities, right? Ebitabo by'essomero ne biki biteeke wabbali. Lwaki okola ekyo? Yes. Simanyi drama, simanyi kulaba mipiira, simanyi kunyumya biboozi bino, simanyi gundi ne gundi ani asinga, ebyo sibirina makulu. Tewali ekyo lwaki okikola. In fact nijjukiranga olumu nali nga nkyali mu ssomero lya Tegeno bagamba nga osigala mu dormitory. Nedda. So what I would do nga nakwatanga Bible yange nga sabiti ekoze eki? Etuuse. Nigenda mu prep. Nsoma ki Bible. So kati ensonga nkulu eri wano nti bw'oba osaze ogondera Katonda, right? Nze nalaba tekikoma nti jasobeere nga olunaku lwokka. It is total obedience. Nga weeweredde ddala okubeera nga ogondera Katonda mu byonna. Just not even the n'amateeka mala Katonda g'atuyita okubeera nga tukola ki? Naye ekyo kikola nti lwakuba nti omwagala. Ekyo kyekiraga nti tukola ki? Tumwagala bwe tuwaayo okubeera nga tumugondera. Kasooke tugigemu katono awo. Munnaffe atulaba tujja kuwumulamu katono nnyo ate tugenda kukomawo n'emboozi eno. Tutuuse ku paati enyuma, tutuuse ku kinyusi kyennyini ekyokugonda. Kugonda kye ki? Era lwaki omuntu yaligondedde ekigambo kya Katonda ne yeemalayo nga talesseeyo yadde akamu bwe kati? Y'ensonga lwaki tugenda kukomawo twongere okukirambulula. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.
eyakatweyungako omulabi waffe ku lutimbe lwa 3ABN tukwaniriza nate oli wakati mu program Julira Mukama eraga mu studio tukyazizza mwami Edgar Birungi tugenda maaso okuwuliza emboozi Mukama Katonda gyamujje okumutuusa ku ddala lyaliko olunaku olwaleero omusajja omuweereza wa Katonda era akkiriza agondera Katonda twagala okutegeera kubanga twatuuse ku paati gye wabadde otugamba nti omuntu kimugwanidde okugondera Katonda twagala kutuuka kubanga omuntu okubeera nga agondera Mukama Katonda of course si kyangu kuba Katonda gw'otolabangako ateekwa okubanga olina evidences oteekwa okubanga olina ebirabikako Mukama Katonda byakukoledde mu bulamu bwo bye twagala ebyo twanjulira otubuulire kiki ekyo Mukama kye yakukolera ekyo ky'owulira nti no kye kyakuleetera okusimba amakanda n'ogamba nti nno nteekwa okusigala ku ludda lwa Mukama Katonda engeri gyatandika okubeera nga nteekateeka mu secondary life yes nze ndaba yali nga nteekateeka for ministry byonna bye nayitamu n'okubeera nga yimirira n'okurelatinga n'abantu first evidence Katonda yandaga nti addamu essaala amina how bwe nasobola okumaliriza level nyali nsuubira nti ejja kubeera eri gye nali in school in secondary level nga sikola bibuuzo byasabi sikola practicals naye nga Katonda n'addamu essaala nenkola bulungi ate nenvaayo nenzija mu university mu mbeera y'emu through my 3 years of campus ebirala nembisubwa naye nga Katonda n'abiteekateeka nembikola amina Katonda nampa ekiseera okubeera nga nfuna kadde okubeera nga tuyiga Bible mu biseera ebyo myaka yange esatu ya campus nayiga nnyo bingi n'okusinga bye nali njize naddala nnyo mu Bible twali tuyiga ekitabu kya Danieli nga tuyiga ekitabu ky'okubikula nga tuyiga ne sanctuary ku campus wabalayo myaka emeka nali emyaka esatu gyennyini Danieli naye gye yamala obbanguliro era nayiga nnyo nga kyemanyi Katonda yanjigiriza okubeera nga mwesiga are much more omuzungu kyayita faith nti ajja teekateeka he will take care of that yetasobola okubeera nga nkola ki nali simanyi Katonda ngamba Katonda I don't know naava wano baki simanyi naye gwamanyi kyekyampa amaanyi answered prayer Katonda yali ng'aze ng'akola ki ng'oziraba nti nazaanukula buli gye wasabanga ng'olaba ajyanukudde natuuka ne ngamba Katonda oyo ampisiza mu mbeera efaanana bw'eti anaatuuka wanaalemererwe nedda ofuna otya kiri omanyi waliwo abantu abamu ng'ayinza n'okusaba essaala n'asaba Mukama Katonda n'alaba ekintu nga kituukiridde n'agamba kibadde kirina okubaawo kwegamba ng'alabira ddala nti nno it is his effort or her effort yemuleetedde okubeera nga ekintu ekyakituukako kati gw'otuuka otya okuwulira nti no mu butuufu Katonda yakikoze one I didn't have any other reliance apart from God oba dependence nali nga sisuubirayo awalala okujjako nti Katonda yakola ki yalina okunziramu so omuntu abeera nga alowooza nakola kino bwe kino ndyoke ntufuuke naye Katonda waliwo Katonda byakola n'olaba nti wano siina kye nandikoze newankubadde kisi nganze so Katonda mukwongera okunjigiriza mu Bible myaka eno esatu nga ndi ku university in fact awo natandika okubeera nga ngenda ne out throughout campus mu bantu be twaliga nabo nze nali nti okubeera nga ngenda okonkona ku luggi lw'omuntu okubeera nga nze okuyigana ngamba nti nze okuyigana Bible it was hard so kati through my second year nali nga tutambula nga it was Sabbath afternoon nga twalako ekiseera nga tugamba katugende tusinkane emikwano gyaffe tugabaneko naabwe ki enjiri nga tutambula babiri nga konkona ku halls nga tuzo okuyiga naawe kati awo gotambula ne mukwano gwo Ivani kituufu kyekyo era gwe nali ntambula naye Ivani tuteekwa naye okumuleeta ku programu eno kituufu yes nzikira twali nga tutuuka ebiseera ebimu nga tusoma n'abantu bano ekitabo ekiyitibwa Steps to Christ manyi ekitabo ekyo kirungi chapters ezisooka ng'oyogera ku goals for omwana olinga n'agamba ye nga tukikola ne sabbiiti eddako afternoon from around 4 to 6 nga Katonda nze nkiraba kati nti Katonda yali anteekateeka for a better work of ministry so kati kyayongera okunzimba kyayongera okunjigiriza okusaba kyayongera okunjigiriza okugumira eri Katonda era nga neeyongera okuyiga ki Bible okubeera nga nywerera ku Katonda so lwaki naguma what really strengthened me is God yandaga nti alina nga tenga ddamu esaala nali nga nkola ki nga nsaba nezimu
wenalinga nga ntuusa okubuusabuusa olumu you really can doubt yes. nga wave eva mu mikwano baganda bange my family like I said my dad is not yet bwawumulanga noddayo eko ekituufu nga n'obagamba tewakola ekibuuzo kino oba tewakola ki you're shaken so much olaba ekyo kiraba my dad is not kitisa nokigamba taata ng'okimanyi nti no kimupangulula ate n'ogamba nti ogenda kyogera neba family members nga ne babiwulira batya naye ng'ogamba Katonda wamanyi era bayina olesa ekibuuzo ekirala ekigamba kakati gwe famire yo wagikwasaganya otya yo famire yo bakkiriza nawe kyokkiriza kakati baganda bange abatono naddala nnyo abo benzaalibwa nabo maama wange still kitaawe wange alinako family mukyala mula the other side abo bennyini abasinga kati bali mu kyaki naye nabo still okukiza kwawukana from one to another. Nenga bali mu kanisa. You get it? What I'm saying kiri nti olibo omugamba nti tewawandise ekibuuzo agamba. Naye agenda mukasa naye agamba you better be careful. Ofuse fanatic. You get it? You better be careful. You better be careful. Yes muganda wo naddala nnyo banga in fact muganda mpuli yalinga nsasulireko sente through senior 5 senior 6 agamba. Aloza is going to be wasted. You're getting wasted in yourself. Cut that pressure. Olumu kyembadde ngamba otuuka no you shake naye still you have to depend on God. Lero gamba Katonda nyamba waakire noleve ekole ki egwe naye never za Katonda namumbere kati kyembadde ngamba nti the faith differs oyinza bali bagamba nabo they are church members but there are cases they bagamba we cannot really we would rather do this and finish it then chikolechi to maso no kuweleza Katonda. So family how do you feel omanyi ekintu kino sijja kulima nange kinsomoza nnyo naddala bw'otuuka mu bantu b'omanyi nga okukkiriza kw'olina si kwe balina because you cannot believe for them. That's it. Tosobola kukkiririza muntu mulala yenna olina okubeera gwe kennyini ng'okkiriza naye ate n'olaba omuntu ng'ekintu ekiri plain kye yali badde ategerera kye yali badde akkiriza takikkiriza ate nga gw'okikkiriza. Ensonga in fact Bible etugamba faith is cultivated. Okay? Kiringa you cultivate something. Katonda bwabanga kuyisa mu kintu kyobola banze ngambye Katonda yalinga ambisa mu mbeerezo to help me grow my faith. Okay. So bwetu gezesebwa ne tugwa ekibuuzo tosuubira nti ekibuuzo ekinaddako n'okiyita. Are you getting it? So ogambye omuntu n'omuyamba otya you can't help them tosobola kubakkiririza. Why? Banga tebatudde ebiseera okubeera nga bazimba okukkiriza kwabwe. Time by time bye tuyitamu nga tugezesebwa tubeera nga tuzimba okukkiriza. Buli omu Katonda mwadde okukkiriza. Every man has been given a measure of faith. Bible bwetugamba mu Romans mu kitabu ky'Abarumi. Naye nga tusobola okwongerako okukkiriza okwo. Exactly. Bagambye nti no nti add your faith virtue and to virtue knowledge. Yes. Petere ekisooka essula Petere ekyokubiri essula emu nyola okutaano paka ku lw'omunaana ng'ogenda maaso. So twawukana bwe tutyo mu ngeri eyo nti the more you build your faith nga Katonda akugezesa n'oyita obeera nga oteekateekebwa ku bigezo ebisingako. Era ne mu kanisa bwe kityo bwe kiri osanga ng'abantu banjawulo. Okay? This one believes in Katonda jakikola ate nga Katonda nakikola. Yesu walinga awonya abantu yabagamba nti okusinza kuki kukkiriza. That is it. Ne walinga I mean banja balinga bagala abawonye naye nga the faith the exercise. So one lesson Katonda janjigiriza nti asobola if you really believe and you fully believe ye ajakola ki if you have faith as small as a mustard seed bobera n'okukkiriza kulinga kutononga akasigo kakalidali kitu osobola okulagira olusozi ne luva mu kifo kino ludde wali ne luvaawo. So mu mbeera eyo family yange yatuuka okumanyira nti bwatyo bwali. Amina. Amina. Kakati waneeka taata wuyo tanaba kukkiriza. Watandika project ye y'okumusinkana n'omugamba taata okiraba ekintu kye wali onyoma kakati wuuno ovuddemu. Ntandikira ku mavivi ekyo mbadde nkikola era ndabako enjawulo y'amaanyi. Amina. Naye kakati diguli omaze ogifuna kirina kye kyakontributinga oba kirina kye kiyamba kitaawo okulaba nti no wali serious. Kituufu. Baganda bo bonna bagraduatinga. Era mu family yes most of them have finished abase okujjako abato era kyamuyamba okubeera nga akakanamu wakiri kati kyagenda okola ku university
Yes, primarily tugenda yokusoma kituufu, right? And we should not play around with it. Tetukizanyisa. Bobo genzeeyo naye tulina yes soma. Tetugamba tubeere bagayaavu. Naye kati kakambuze wakola course ku university. Nakola Bachelor of Science mu Physics ne Math. Okay, wakola Bachelor of Science mu Physics ne Mathematics. Exactly. Kati ate kimuyisa kitya kitaawo okulaba nti nno bye wasomerera ate kakati wasalawo ate genda mu buweereza. Are you applying it mu ministry? Olaba Katonda tatusindika just abeera ng'alina not like full application naye weesanga nti ofuna principles Katonda yampisizayo kubeera nga afuna principles olumu zowandyetaaze kubeera nga okola ki okola mu bitundu ebimu so si like mu kubuulira but olaba nga sometimes you get your mind widened ku bintu ebimu n'engeri gyona handlinga ki abantu abali mu side eyo akuba Katonda akoze eki akuyisiiza omanyi kisinga okunyumira era nebaza Mukama bannange kubanga ndabira ddala nga si kyangu omuntu kukitegeera emyaka gino gyonna gy'omaze n'osoma okuviira ddala ku P1 n'otuka P7 n'ogera senior 4 n'omala senior 6 n'osalawo n'ogamba kati genda kukola Bachelor of Science. Bachelor of Science. Exactly, yes. Kakati n'okola Bachelor of Sciences n'omaliriza nga oli mubuulizi wanjiri evangelist. How do you feel mu bulamu bwo okubeera nti biri byonna wabiteeka bbali n'ogamba kakati kanyweze ekigambo kya Katonda? Nze ndi musanyufu nnyo okuba n'okuyingira mu buweereza obwaddala full time nalaba nga Katonda akola ki yampita there was enough evidence ng'olaba nti akoze eki ayise so kati abantu tebajja kitegeera still era kyatwalako obudde still ne family yange okitegeera abamu balooza kale agenzeyo omwaka gumu oba oli ajja kola ki ajja kudda ogusooka ne guyita n'ogwokubiri ate gy'okoma okugenda gy'okoma okuguma kyekyo kubanga kye nalaba Mukama Katonda akugumya in the process kituufu in time my family wenda bakati kyengamba bantegede nti he is not turning back. Amen. Naye nebaza Katonda nti abadde mwesigwa sinza agenda nti nga nsaba bangulire esaati kitegeera sinza agenda nti nsaba bangulire ki empali okitegeera so Katonda mwesigwa akola ki atugabire ne tulinga mu ministry atusobose okubeera nga even to reach out to them ne mu ngeri endowooza nabo bajja kubeera nga beeyongera in fact ndaba enjawulo ey'amaanyi on my brothers n'emikwano gyange nti they see God working so they can take a step of faith also nabasobola okutwala step yaki ne baana bato betuyina kati bw'obeera nga mwina obasalirawo right you agree nga abakulu baabwe right bayita mu kusomooza kwe kumu so owulira nga nabo bagamba let him do the right thing. Njagala kubeera nga mwami oyo. Kubanga omwami oyo ekyo ekintu kyali. By the way, mulimu abantu bangi nnyo mu butuufu abandyagadde okudda eri Mukama Katonda. Era bangi nnyo abandyagadde okubeera nga bali kwegamba nga they are obedient to the full and to the end. Naye okusomoozebwa kw'ensi. Butuufu bingi ebitusomooza mu bulamu. Oluusi ne bikuleetera n'okubuusabuusa ng'ogamba kituufu Katonda akola. Laba munnaffe mulungi engeri gy'atuwadde obujulizi bwe. Nze mpulira nga nnyongedde kuguma. By the way, okuguma okwo mpulira nga onnyongedde amaanyi. Ekitegeeza nti nno bingi ebitutuukako naye tebirina kutujja ku Mukama Katonda. Bayibuli egamba mu Abakolinso ekyokubiri essula enebera ya 12 olunyiriri olw'omwenda nti ekisa kyange kyekikumala era mu bunafu bwo amaanyi gange mwegakola ki mwegasitukira. Ekyawandiikibwa ekyo kiraga nti nno okusomoozebwa kwonna kwe tusisinkana ate kuyamba okunyweza okukkiriza kwaffe. Era singa tewaaliwo kusomoozebwa kabe kasinga abantu bangi tebaalikiriza Katonda. Kale n'olw'ensonga eyo tokkiriza mbeera gy'olimu kujja ku Katonda. Agamba mu Baluumi enebera ssula ya 8 okuva ku lunyiriri lwa 35 nti oba kitala oba ki teri kintu kyonna kiyinza kwawukanya ku Mukama waffe Yesu Kristo. So n'olw'okutegeera okwo njagala nga tumaliza programu eno abantu baffe bubaka ki bweyagala okubalekera oba ntanda ki gy'obasibirira mu kamera. Omulabe waffe omulungi njagala kugamba nti Katonda akola
Katonda akola kasita omuweewo okubeera ng'akukozesa. Amina. Ngezezaako I have tested him, right? Amen. Era ndabye nti akola ki? Akola. So tumwewe ajja tukozesa okubeera nga tuli bikozesebwa bye ebinaakola omulimu gwe mu biseera bino eby'enkomerero. Amina. Yes. N'olw'ensonga eyo tukwebaza olw'okutufiisiza akadde ako okulaba puroguraamu eno, nate tujja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri mu puroguraamu eneddako. Bye bye. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwo. Mukama akuwa omukisa.